Ding ding ding. This steady, this fine, bro. Oli clear. It's clear. Amasali nga manji blood. Ma easy just. Yeah man. Serebu naye bakubaka emotoka. Bazibba. Bazibba ere motoka zange bazibba nakafiro kati nakabuza kati Emootoka Nya ze Banzibyeko. Ezo nja kuwulira story ezo stories another day. Kalozo kampero omuvuka atandika. Omuvuka atandika obutandisi oba ofunye ku sente zo Wakamala University totandikira ku motoka. Mbadde olina osooka okwetereeza ezo sente zagala okukozesa ogula emmotoka sooka oteekeko business akatonotono. Then after that also planning bya motoka totandika ne motoka gyosobola naawe gyomanyi nti osobola okuwa affording amafuta kwe motoka zinywa different 4.6 motoka zonna ezisinga zolaba ezo ziri 2.0 2.5 naye eno eri 4.6 so ebenywamuko okuva ono paka Jinja n'okudda iringa mu meka okuva e Kampala paka Jinja ezo kilometers meka ezo 85 kati awo gamba nga kilometers 10 ogenda n'okudda yinza okunywa emitwalo nga 6 ekitono nnyo 17 lwaki tofuna ye entonotono etanywa nnyo nkusanze wano mu motoka gye bayita batya eno eno Range Rover Range Rover manyi nga mangi naye eri easy terina tabbu kyanjo kikirina ku motoka endala wabula sijja kulimba ebintu bingi n'ogiraba bode yokka atusoke munda sijjogerera bingi motoka nga omanyi motoka nti ebeera n'ebintu motoka ino erina ebintu bingi byayo ki ekigisiiza mu kulowooza okuku motoka ebeera ne value yayo ebintu ebigisiiza mwana eba bintu bingi obugumu speed kiso tulage ku bode nga ndaba maanyi mangi sebo bode era bode ogiraba yiino wano ogiraba ndozi ogiraba amaanyi wano ogiraba ekyuma kyekyo rims zisipinga rims ezo zeetooloola ekibuga nga yeetooloola weti weeri kyuma ate amataala kankukyuze n'amataala gakyuka aga amataala ngalaba teganywa nnyo omuliro battery nywa naye nga era byebyo battery ngomu battery mpya eri mu meka eno motoka ng'etunulanga muntu andi kati value ya motoka kisobola kugamba nti eri ku meka buli omu yamanyi sente zaye bwe yasa ogenda ku intaneti gwe nonoonya oba mu bondi buli omu yamanyi engeri gyafunamu emmotoka so kisobola kugamba sente kiki esinga okumenyako temenyako kintu kyonna ensanyusa tefaafa naye weefa ebyuma bya bbeeyi so naye tefaafa kyekirungi kyayo omuvuka atandika bano kaneezimbe asobola ogigula osobola omuwa amagezi okugiyingira akalowoozo kampero omuvuka atandika omuvuka atandika obutandisi oba ofunye ku sente zo Wakamala University totandikira ku motoka mbadde olina osooka okwetereeza ezo sente zagala okukozesa ogula emmotoka sooka oteekeko business akatonotono. Then after that also planning bya motoka totandika ne motoka gyosobola naawe gyomanyi nti osobola okuwa affording amafuta kwe motoka zinywa different 4.6 motoka zonna ezisinga zolaba ezo ziri 2.0 2.5
naye eno eri 4.6 so ebenywamuko okuva ono paka Jinja n'okudda eringa mumeka okuva e Kampala paka Jinja ezo kilometers meka ezo 85 kati awo ogamba nga kilometers 10 ogenda n'okudda yinza okunywa emitwalo nga 6 ekitono nnyo wansanvu lwaki tofunayo entonotono etanywa nnyo weri na BMW endala gyeri lwakuba nti ziri emmotoka zange ziri endala bazibba so naye nga BMW gyeri endala entono gyenkozesa endala nayo abantu tebatya baserebu naye bakubbako emmotoka bazibba bazibba era emmotoka zange bazibba nakafiirwa kati nakabuuza kati emmotoka 4 ze Banzibyeko naye ezo nja kuwulira ezo story za another day ngamba coincidence emu wali oparkinze wano okomawo kiri kitya sooka onyumizeeko story yasinga okuluma ennyo gy'ogamba nti yasinga okuluma nnyo BMW Z3 naye nga story yayo part 2 twogere ku studio nga tumaliriza studio eri biki studio eri steady studio eri very fine era abayimbi bajje bakole ennyimba mujje mukole ennyimba ba upcoming abayina omukisa mujja kufuna free recordings if talented mujje ku studio time records onamakindye yes, we producer we bali producer we bali ojja basangawo yema omwana wabaze nagamba Coco njagala kola luyimba no mu studio yo ompe ne collab kiri kitya very okay nze wendi era bana mujje mufune ennyimba ez'obwerere njaziba wandikira ennyimba mweziri mu studio ba producer we bali so buli kimu kijja kuba nice just come and give it a try omuntu wagamba nti kikumba ku 10 okikuba omugamba ki era waba agambye nti nkikubye era mba nkikubye gwe kasita oyogera abawagizi bagamba kagamba kasembayo muganda wange ding fire ding this steady define bro it's clear amasali nga mangi blood mayize just yeah man mukwano gwe yatugenzeeko Ichuli bane jajja Ichuli jajja Isma Ichuli rest in peace jajja rest in peace awo mule mirembe jajja Ichuli mwade mwemanyi jajja Ichuli mbadde mumanyi nagenda ku show Sweden namusanga i Sweden na performinga gyali era nafuka mukano gwange we nakoma wana twali tuwogera once in a while naye nga bambi kyanyingide kyanumye nnyo rest in peace wanabadde n'ebigambo bingi wamusangire Sweden yali atya yali tannaba yali akyali easy yali akyali just easy kwa olusawa twali just kubya show kubya music so sammanya nnyo from there size mutegeera wano kati nga afuse blogger mu blogging abadde ayogera ku bantu b'enjawulo yakwogerako Coco nze jajja Ichuli tanjogerangako mu bubi kale yali anjogeddeko oluusi n'ateekawo bu references nga naye nga tanjogerangako ekibi kyonna okay kiki osobola obutamwerabirako wabula sijja kumwerabira kuba nti yabadde omuntu omukulu omuzeeyi nga mugezi abadde analyst abadde very strong abadde alina abadde myaka 59 abadde ayogera kwegamba abadde ayogera n'amaanyi ate nga ali serious abadde ayogera